Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Njagala kutwala mukisa guno okubawuubirako nammwe mumpuubireko nga tugguddewo olukuŋŋaana luno olw'okubuulira enjiri era nga bwe mwateeka bwe mbadde mulaba ku bipande nti olukuŋŋaana lw'enjiri gaggadde. Njagala kusooka kwaniriza mwenna nga nsookera ku mugenyi waffe omukulu RCC wa Masaka, mukadde waffe Wasaki Ahmad, bane tumukubire mu bugalo obw'amaanyi. Ebigambo byeyogedde birungi, bisanyusa, bizzaamu amaanyi, ate n'okubirawo okwo okuva lwe twaggulawo kabonero kalungi akalaga obumu, akalaga obukulembeze obulungi, kubanga bussaamu Katonda ekitiibwa. Ssebo tusaba Mukama akuuma akulembere awamu n'ofiisi yo n'amakaago. Naffe ng'ekkanisa twagala okukakasa nti naffe tukola butaweera okulaba nga ebitukwatako ebikwatagana n'okuzimba ekkanisa n'okuzimba eggwanga tubikwataganya n'amaanyi. Era tusaba Mukama atusaasire tubeere nga tweyongera okukolaganira awamu. Njagala kwaniriza nnyo nnyini bakulu bannange bwe tukulembera obulabirizi buno, be mulabye wano bempiseeko ne bajjako wano mu maaso, omusumba Kyeyune Robert Melekizadeki n'omukadde Edward Miro Bofisas, bwe tukulembera nga Bofisas abasatu. Njagala kwebaza aba departmentos bonna aba Central Uganda Conference olw'omulimu guno ogukoleddwa omunene era ogukyagenda mu maaso. Twagala okwebaza omusumba Mpande awamu n'abaami bonna. Obulabirizi bwaffe obwa Ssaabalazi bwasalawo nti emyaka gino ebiri fokasi yaffe eri kubuulira njiri na buwanika, era twebaza olw'enteekateeka eyo eteekeddwamu amaanyi. Ebitongole byonna eby'ekkanisa katukubire abakyala mu ngalo kubanga nabo enteekateeka bazikwasiza n'amaanyi. Tukubire ekitongole ky'abaana mu ngalo, nabo bakoze babuulidde enjiri. Abavubuka mubakubire mu bugalo obw'amaanyi. Abantu ebitongole byonna bikola, ab'amasomero mubakubire obugalo obw'amaanyi. Tukubire mu ngalo ez'amaanyi ba frontline pastors baffe be bali ku lutabaalo lwennyini, abasumba awamu n'ababuulizi ne ba chaplains. Naye ate yonna tetutuukayo, tukubire mu ngalo abakadde b'amakanisa bonna ne b'officers b'amakanisa gonna, congregation zonna ze tulina mu bulabirizi buno. Twagala kwebaza olw'enteekateeka ezo zonna. Twagala okweyaniriza mu ngeri enjawulo station director waffe omusumba Kalumba Saalongo n'omukyala abakulemberamu ekitundu kino nga bamyuka omulabirizi, katubakubire mu bugalo bwennyini. Bakampasi abatukoze obulungi ne mujja ne mubeerera ddala wano, mutukoze bulungi. Choirs ez'enjawulo, abaana, abavubuka, abakyala, aba Pathfinder, mwenna aba band ne choirs zonna eziyimba wano, Mukama waffe yeebazibwe. Njagala tukube obugalo bw'amaanyi okwaniriza omusumba William Bagambe. William Bagambe yabadde atubuulira wali ku Maria Floor. Atukoze bulungi, mumukubire mu bugalo obw'amaanyi. Atukoze bulungi. Twagala tukube amiina ey'amaanyi olw'ekisibo ekinene ekisukka mu kkanisa enteeketeeke ekyakamala okubatizibwa mu nnaku zino. Amiina temala. Omanyi olugero simanyi oba gundi yanaagenda nkyusakyusa bwe nva mu Luganda nadda mu Luzungu kino anaakisobola, naye kale kankyemalire. Kigamba nti ey'omuluvu tebaako bulengejja, badde nkyagala mu Luzungu. Kakati ffe
olwokubanga twazze wano kukolera ddala kubuulira njiri tetuyinza kuganya abantu bakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo ate kudoodera nabo abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo n'okubatizibwa babatizibwa dda mukikubira amiina. Amiina. Njagala kubasaba enteekateeka eno eyasalwawo obulabirizi bwa Central Uganda Conference mwe bannamasaka ate mugikwate n'amaanyi. Ab'e Masaka omukisa guno gwatuulwa abasajja bano Adventist men nga tebawalirizibwa be baatuula n'olukiiko lwabwe ne basalawo ne bagamba tugenda Masaka. Amiina. Era mbadde nsubira bannamasaka okukuba engalo ez'amaanyi. Nze be bantu kabambuuza naye tukolerawa koffe Masaka kubanga ab'e Masaka sebarasisi twagala bategeeza nti owulidde nga bakyanjula nti ffe tuli balabirizi ndi mulabirizi naye nga wa Central Uganda Conference nga ntuula kireka. Enteekateeka tuzirina kakuzzi nga tugamba nti gye tugenda mu maaso twagala obulabirizi obw'e Masaka obw'aba Seventh Day. Amiina. Mbadde nsuubira nti mwandiyimiridde namwe ne mukuba mu ngalo ez'amaanyi. Ndaba oba ddala ki bassebo twagala obulabirizi obwa Masaka ddala South Buganda efunire ddala obulabirizi obwayo. Amiina. Twagala tukikolerere, twagala tukiteekemu akajanja, twagala tukiteekemu okucacyanca n'okujaguza. Era kino kye tukola olwaleero kamu ku bubonero obugamba twagala Masaka akulire ddala. Era tulina enteekateeka endala nnyingi ezijja okujja e Masaka naye nga zituteebesa mu ggoolo eyo okulaba nga Masaka akulaakulana kubanga Masaka site twetaaga Mukama atusaasire. Era buli munnamasaka weebaza abantu bano bazze ku lw'enteekateeka eyo. Njagala kubategeeza mwenna nti nga tuli wano twakamaliriza olukiiko lwa midiya olwa wakati mu mwaka olwa Uganda Union oba obwa Ssaabalabirizi. Era njagala kutwala mukisa guno okubategeeza ti Ssaabalabirizi w'ekkanisa eno mu Uganda omusumba Dr. Makamu Moses ni Mukika yantumye nnyo kubategeeza nti abatumidde nnyo era abaagaliza buwanguzi mu mulimu gwe mukola. Amiina. Teyabadde yekka naye n'abasulabirizi bonna 12 be tulina nga tubulako katono okufuna 13 aliva eno bonna bantumye okubalaba nga babaagaliza mirembe. Amiina. Njagala okubategeeza bannamasaka abatudde wano ti lwakubanga tuli wano naye ensi yonna enuuna ku Masaka wenjogerera. Amiina. Era tuula wano ng'omanyi nti bakulaba, bakumanyi, bakwetegereza. N'olwekyo mwenna abatulabira ku mikutu yonna tuli wano Masaka mubawuubireko kubanga ebyuma bibatwalira. Tweyanzeege. N'olwekyo abalabirizi bonna abasumba bonna okuva mu Uganda yonna babaagaliza. Ate era n'obulabirizi obulala bwonna amaaso bugasimbye wano e Masaka. Tubasaba mweyongere okujja mubeerewo nnyo mu nnaku zino zonna. Ssebo RCC n'abagenyi baffe abalala kakino nkikolere wano nja kukyogerako eyo mu maaso okukinyugumiza. Omuntu ennanga oli mugenyi njagala otegeere kiki ekyatuleese wano. Lwaki tuteekawo wano ssente tugenda kufuniramuwa? Nawulidde abaga nti omusajja we bamutimbye mu kibuga kyonna balina ssente nnyingi. Tulina mutima mugazi ogwagala Katonda. Ekkanisa Seventh Adventist Church bwe bakubuuzanga nti ekola mulimu ki, erina bigendererwa ki, waakiri ebirala byerabire, naye kino kibategeeze. Obagambe nti ekkanisa eno ekigendererwa kyayo ekikulu kuteekateeka bantu abanasikira obwakabaka obw'omu ggulu. Amiina. Mbadde nsubira esingako awo.
ekkanisa Seventh Adventist Church ebintu byayo byonna, abantu baayo, programs zaayo, amasomero gaayo, kebeere radio, kebeere TV, kakibeere ki, kagubeere mukolo, ekigendererwa kyaffe abantu balokolebwe batuke mulamu bw'emirembe. Kyoteerabira kye kino nti nga tuteekateeka abantu okugenda mu ggulu, wano bakole batya mu kuteekateeka okwo bye tugenda okuyitamu wano. Tetuteekateeka nga weteekerateekera mu buliri, wabaawo byokola okuteekateeka okugenda mu maaso. N'olwekyo twagala kubasaba nti ekyo kitegeere, ekigendererwa kyaffe kuteekateeka abantu lwe bakabaka ob'omu ggulu, naye ate era ekigendererwa kyaffe kwe kulaba ti abanaagenda mu ggulu na wano ku nsi balinawo emirembe n'essanyu. Njagala ogera okubategeezaayo ekintu ekirala. Ekyokubiri bakikubuuza kinnyonnyole bulungi nti era Abadventist okukola kino kyonna bakkiririza mu Bayibuli yonna ate yokka. Ennaku zonna ze tunaamala wano 14 ezigenda okuddirira tugenda kunyweza kigambo Bayibuli yonna ate ki? Yokka. Ate yokka. Awamu n'ebigambo ebyo bassebo ne bannyabo. Tugenda kutandika n'ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku lwa leero. Katusabe. Omulungi Katonda waffe, jangu oyogere gye tuli, jangu okola omulimu gw'okuyitamu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bw'onooba osomye bulungi ebipande ne handbills abazifunyeeko, ekyokuyiga kyaffe ekisookera ddala kiriko omutwe ogugamba nti ensi ejjudde okukola ki? Ejjudde okusoberwa. Olw'okubanga ensi ejjudde okusoberwa, twagala tujje tumale wano ennaku ezo nga twogera n'abantu abali wano mu Masaka. Tusobola tutya okuzza essuubi mu bantu abajjudde okusoberwa? Era bw'oba tonnasoberwa ku mulembe guno mu nsi muno, oli omu ku bantu abeetaaga okunogwako eddagala. Naye abantu abasinga balina embeera ebamala okusoberwa. Tuli mu mulembe gw'okusoberwa. Olwaleero singa otunulira ebiri mu nsi, gamba ng'ettemu, gamba oba nalukalala obuli mu nsi, gamba kusaddaaka abaana, abantu okwetuga, okwewa obutwa, okuba amasasi abantu okweyokya ne bokka, n'okutemula abawaka, okukozesa obubi ebintu ebikozesebwa mu maka gaffe ng'ebissi. Bw'otunulira ebigenda mu maaso ng'okuwamba abaana, kuwamba abakazi, obuseegu, ebisiyaga. Njagala kubizza ku sipiidi olw'ekiseera kye tulina. Enjaga, ebiragalalagala, tamira erisusse, kuyita obwereere n'okweyambula n'ebirala, byonna mu nsi bimala okukulaga nti ensi eri mu kiseera eky'okusoberwa. Tuli mu nsi ng'omuntu atambula nga yeeyogeza. Tuli mu nsi ng'omuntu abeeraawo, ogenda okuwulira mwe abakyala abali wano munaabeera bajulizi, ng'ogenda okuwulira ekiro ng'omwami wa yayuuya nga awunzika n'ekigambo Oluusi n'oyagala omubuuza nti kiki ekyo ky'obadde oyogera, kyokka mu magezi ag'ekitalo n'agamba nti tewali. Awatali owuuna ki? Nali simanyi nti n'abakazi bawuuna. Tuli mu mulembe nga n'abakazi nabo beewuunaganya. Tuli mu mulembe ng'endwadde zeeyongedde. Tuli mu mulembe nga bye tukola birema okutegeera. Njagala kutandika n'okulaga nti ensi ekyusekyuse mu mulembe gwaffe n'ekamala bumazi. Waliwo ne bampita ku birthdays oluusi. Ne bampita ku birthday ng'oli celebrating emyaka 7, emyaka 8, emyaka 10. Buli lwalabanga birthday gye bakuyiseeko nga eri mu myaka egyo,
tegeera kino nti ekibi kyatukola bubi. Ekibi kyatukola bubi. Mbadde kyembuza abakulu bano kuba screen zino zisobola okubalaga ebintu bino byenjogera. Naye tujja kutereeza ensonga eyo gye bujja maaso. Bayibuli yange ndaga nti omusajja gwe bayita Mesuseera yabeera ku nsi emyaka 969. Simanyi oyina emeka. Yaredi yawangaala emyaka 962. Nuwa n'awangaala emyaka 905. Adamu 903. Seezi 912. Kainaani emyaka 910. Enosi 905. Awo gyonna ndi mu 9. Naye njagala weetegereze byenjogera. Natandikire mu 969. Lameka 777. Semu 6. Arpaksadi 438. Enoka 365. Tera 205. Isaka 108. Ibrahimu 175. Yakobo 147. Sara 127. Yosefu 110. Buli mulembe ogubeerawo ensi egenda esalako. Ensi egenda esalako. Bw'osoma mu lubereberye Essula ya 48. 47 soma olunyiriri olw'okumeka olw'omwenda. Lugamba nti Yakobo n'agamba Falaawo nti ennaku z'emyaka egy'okutambula kwange ziri myaka 13. Ennaku ez'emyaka egy'obulamu bwange ziri ntono era mbi, so teziwera nnaku za myaka gya bulamu bw'abajjajja bange. Omusajja akaayana agamba nti ndabye emyaka nina 13 naye mitono. 13 naye miki? Mitono. Emyaka 13 naye mitono. Bw'oba osoma Bayibuli eya Good News akozesa ekigambo few and difficult years. Mitono ate gyaki? Ya buzibu. Ya buzibu. Olwaleero oyinza okuba omujulizi nti n'ejaana gy'olina nagyo gikukaluubiridde. 5 gikukaluubiridde. 67 gikalubye. Lwaki yali akomplaininga? Kubanga kitaawe yafiira ku myaka 18. Jjajjaabe bafiira ku myaka mingi egisingako awo. Kaakati bwe bawandiikira ate Bayibuli mu Zabbuli ey'ekyenda olunyolo lw'ekkumi ekigambo kye baawandiika ate nga kya nnaku kigamba kitya? Ennaku ez'emyaka gyaffe gy'emyaka 7. Omuwandiisi ez'emyaka 8 naye amabala gange kwe kutegana. Weerekerera awo. Bassebo n'agamba nti ekiseera kituuse ate gyali mu 9 ne gidda mu 8 agambye gifuuse emeka? 7. Abanafu bakomaawo mbw ab'amaanyi bagendako ne mu 8. Neewuunya obanga ddala n'abo bakyaliwo ab'ensanvu n'ab'ekinaana nga bangi kimala. Kalebu alina ekigambo kyayogera mu Yoswa Essula 14. 14:11 ntandikira ku 10 nga lugamba nti okutuusa kaakano nina amaanyi leero nga bwe nalina ku lunaku luli Musa lwe yantuma, ng'amaanyi gange bwe gaali mu biro biri, amaanyi gange bwe gali kaakano bwe gatyo okulwana n'okufuluma n'okuyingira. Bw'osoma obulungi mu kikyusa ekirala agamba nti nina emyaka gino 85 naye keneegomba mu kikyusa ekijja agamba nkyalina amaanyi okulwana olutalo oba okukola kyonna. Underline the word okukola. Olulabye lusome. Yoswa 14 olw'ekkumi lugamba naye buli
agamba bw'ati olw'ekkumi lugamba nti era kaakano laba emyaka giweze 45 soma olw'ekkumi n'olumu era kaakano nkyali w'amaanyi nga ku lunaku luli Musa lwe yantumirako, nkyayina amaanyi okulwana mu lutalo oba okukola ekirala kyonna. okyasobola okukola ekirala kyonna ku myaka 6, ku myaka 5. Bino lwaki mbireeta okukutegeeza nti ensi we tuli olwaleero esobera, ebintu bigenda byekyusa nga bigenda bikakkana mpola mpola. Bye wakolanga tokyabisobola, bye watuukangako tokyabisobola. Njagala onsomere mu Samwiri ekyakubiri ndowooza essula ya 19. Yoyo omusajja mukadde nnyo nga yakamaze emyaka 8 era yali amulisizza kabaka bwe yali atuula Mekanayimu kubanga yali musajja mukulu nnyo alina 8. olwasatu kabaka n'agamba Baluzirayi nti jangu osomoke nange ndikulisiza wamu nange mu Yerusaalemi. Genda maaso. Baluzirayi n'agamba kabaka nti ennaku ez'emyaka gy'obulamu bwange zenkanawa nambuke ne kabaka ngende e Yerusaalemi. Olwasatu leero n'akamaze emyaka 8 nyinza okwawulamu ebirungi n'ebibi. Omuddu wo awoomerwa byendya oba byenywa. Nkyayinza okuwulira eddoboozi ly'abasajja abayimba n'abakazi abayimba. Kale omuddu wo yandibeeredde kinate azitoowerera mukama wange kabaka. Weerekererawo. Omusajja ono Baluziraali yali naggagga ate nga mukwano gwa kabaka. Yali muganzi nnyo ewa kabaka to the level nti yagenda ne kabaka n'agendako ewuwe ne balya ne banywa. Naye ng'addayo, njagala weetegereze bulungi, Baluziraali kabaka n'amugamba nti owange jangu osomoke ogendeko ewange mu lubiri nange nkugabule nange nkuliise. Omusajja mu Lwasatu mu 5 ayogera ebineewunyisa agamba hapana, leero naakamaze emyaka 8 nyinza okwawula ebirungi n'ebibi. Nkyasobola okumanya ebiwooma n'ebitawooma. Wulira agenda mu maaso. Byendya oba byenywa, nze nkyayinza okuwulira abayimba n'abakazi abayimba. Kale omuddu wo lwaki azitoowerera kabaka? N'amugamba sijja genda naawe, kankuwe waakiri mutabani wange gw'oba ogenda naye, n'ebirala ojja kubisoma mu kisende ekyeddemu. Kino kijjayo kutegeeza nti ekiseera kituuka ebintu nga bigenda bikkakkana, ebintu nga bigenda bikkakkana, ebintu nga bigenda bikyuka, ebintu nga bigenda bisoba. Olwaleero ebintu bingi bitandise okusobera abantu. Biki ebisobye? Bisobye agambye ndize sikyasobola kwawula birungi na bibi, sikyasobola kuwoomerwa. Obanga biri byonna bye mbadde njogera bibadde tebinnabagwa tonnaba kusoberwa, kaakati ojja kusoberwa mu ebyo by'olya. Olwaleero tulina abantu abasobeddwa. Ffe bwe twakulira baali batulimba ndowooza naye baali boogera mazima. Ne batugamba nti enviiri enzirugavu ze zikolerera enjeru. Era ne batubuulirira nnyo tukole twerumye tusobole enjeru okubeera n'emirembe. Katutuuse mu njeru batuganye okunywa sukaali. Mu nzirugavu tetwalina ssente zigula sukaali. Ne tusekulanga ebikajjo ne tunywanga ne tufuna oluusi bisukaali kulu nabyo twabikozesanga n'okolakola ebintu ebyo ofunemu akawoomerera. Kaakati tukoze faamu z'enkoko, tulina ente zaffe, ate ku ssaawa y'emu ekugambye
Kaakati tonywa sukaali. Kaakati tolya oluliba lw'enkoko. Omusawo yaŋŋamba yambuuza enkoko ogirya otya nti njirya ng'oluliba nduggyeko. N'aŋŋamba oluggyako ddi? Ne mugamba nduggyako nga ndya. N'aŋŋamba nti awo oluliire ddala. Bw'oba oyagala odduggyako obeere mulamu bulungi luggyeko nga tonnafumba. Naye genda okigezeko owulire empooma. Ekyo kitegeeza ensi as we grow, ensi buli gye tubeerawo, ekiseera kye tubeerawo eyongera okuzitowa n'egenda ng'ezitowa. Kati ezitoye mu byokulya, ezitoye mu byokunywa, ezitoye mu kwerondalonda. Ekyo sikirya, kino sikinywa. N'ogenda weetegereza omusajja alina faamu, omusajja alina obugagga, n'alya bukacumbaali, n'alya bukatunkuma, ate nakolerera bukatunkuma. Ne batuga nti bya bulamu, kale nzikiriza basebo muli olw'ebyobulamu. Naye omuntu bw'abira olw'ebyobulamu kaleko, naye ate okulya olw'okumpaliriza olw'empaka. Basebo kyo kitegeeza ki? Nti ensi egenda buli lunaku lwe tusulawo, ebintu bigenda bikambuwala. Ebintu bikambuwala to the level nti emyaka baluzirali nga bwakanye n'ebitanda babituganye. Edda ffe twanyumirwanga ebitanda ebya vono. Era nga tugenda mu musenge wa jjajja, twabeera nkewa jjajja waffe nga bwakutuma olwayo kunoonya ekibiriiti n'ogwako mu vono. Naye ate kati nze y'omu etteeka ne ligamba nti sula ku mufaliso gukaluba, sula ku lubaawo, bwebake ku ttaka. Ekitegeeza nti ensi ne bw'onookola otya ejja genda ng'ebisalako. Ejja genda ng'ekuzitoowerera. Olwaliro okugulu kwa kkono kugaana, bwe kuterera okwadde ne kugaana. Akagalo be kagaana, ate kira ne kigaana. Ebintu bigenda byesiba. Era ogenda weetegereza nakati njogera wano abali wano abamize eddagala olwaleero basinga abataamize. Abantu bamize eddagala, beesiize eddagala, banyookeza eddagala, beekebeza mu sikaani, bagenze mu ekisule, bagenze mu ki. Ensi yonna emaze okutegeera nti abantu bonna balwadde. Buli dduuka gye bazimba, buli kyonna gye bateekawo, moolo gye bateekawo, number one item, pharmacy. Kubanga bategedde nti abantu balwadde. Ate abantu bategedde nti abalwadde bavunyisa bikaawa. Kasitofu n'entutuno ezikaawa, kasitofu n'ekigaji, kasitofu n'ekiki. Teriyo ddagala kati libasuuna liwomerera. Naye byonna bikola bitya? Buli muntu yenna yeeyiza, buli muntu musawo. Okitegeera luvannyuma nti oli musawo ki? Lwaki? Kubanga ensi etegedde nti ekiseera kye tumalawo tweyongera kulwala, tweyongera kuggwako bisanyusa. Lumu nasumulula ebirabo bye bantonera neewuunya. Laavu yali muwona yantonera ekirabo nga mulimu ebigatto, ngenda okuteekamu ebigere n'embuuka nga byamaggwa. Baŋŋamba mbu ekyo kyekimasaajinga. Kaakati eno essaawa yange yakubeera kubinyirira. Eno essaawa yandibadde mu kubeera ku kagatto kagonda, kati ate oŋŋamba nti ekyo kyekimasaajinga. Bannange muteekeko bye masaajinge, tetulina sibiganye. Naye nkulaga nsi nti egenda ekujja ku bintu. Lumu omusajja bambuuza nga ndaba ku programu omuntu w'abantu bamubuuza, omusajja omugagga ennyo abalina ettaka lya Kampala, abalina ettaka lya Buganda, ne bamubuuza nti olyaki? N'agamba nti buuza mami yamanyi, oluusi ndya bunyaanya n'obutungulu bwobwo bwengaayagaaya. Akati n'olya ebintu ebyo. Naye omukozi gwe wajja etteeso, omukozi gwe wajja mu Arua, ali mu makaago. Naye Katonda ze mwagala mukubira amiina, akoledde enteekateeka abaavu mu maka g'abagagga. Katonda akoledde enteekateeka bawala bonna baveeyo batukolera. Omusajja aleeta makoloni, aleeta mata, aleeta biki. Ombuzi olyako ki nti ate awaka nalekawo ki? Abantu ne balya ne beesiiga ne basiigako bulubaani, mulala ne bamusiiga ku bigere, mulala ne bamusiiga mu ngalo, mulala ne bamusiiga wa. Kubanga ensi Mukama abakoledde enteekateeka. Katonda akoledde enteekateeka abantu abanaku ne bafuna tayiro kwe basula. Basaba ne banyawo. Nadumu nagendako ku mukolo, nali ku mukolo. Jjajja mwami ngazze ku mukolo, muzzukulu wa graduating Makerere University ya graduates. Tukola mukolo namala kubuulira. Bwe tumala okubuulira ngenda okulaba nga jjajja mwami
ava wali mu kanzu ngenda okulaba ng'engato aziggyemu olwafuluma n'aziggyemu n'azikwata mu ngalo netumuzajjaja mwami nga tojjamu zakinaga nti ate zabadde za mukolo guwedde ensi etuuka ekiseera nekubaza mbadde njagala nnyo naye amusore tetusobodde kukikola nadde njagala nnyo babateereko Katonda bino yabisuubiza nti bigenda kubeerawo essuula eno eya Danyeri essuula ey'okubiri okuva ku nnyolwa 32 naye nga tannabagituukako agamba Amosi 3:3 lwoba osooka okusoma tyoke tugende mu Danyeri 2 nabadde njagala okuteekayo ekifaananyi awo okubalaga ekifaananyi Katonda kyeyatulaga esebo Amosi 3:7 agamba atya agamba nti Mukama Katonda ye takola bintu bya nkukutu Katonda byonna ebigenda mu maaso ebyo ebikuluma ebikyakuluma n'ebikyajja omuliro genda mu maaso ettemu ebitone ebigenda mu maaso byonna Mukama yabirengera n'abireeta Amosi omulabi kale mu Danyeri essuula 2 Katonda ebintu byonna yabitubuulira basaba abantu b'e Masaka ebigenda mu maaso si kyama Danyeri essuula 2 kabaka mulamba teyalina munaddiini yali musajja musamize bulungi ng'asinza maddu ku Yerubaalo omukulu ow'eggwanga ly'e Babuloni yali yeebase ekiro Katonda n'amutuukako essuula eyokubiri olwa 28 singa olusomye Katonda muggulu abikula ebyama ategeezezza kabaka Nebukadduneeza ebiribawo mu nnaku ez'enkomerero ekirooto kyo era omutwe gwo tegwayolesebwa ku kitanda kyo bino gwe ayi kabaka ebirowoozo byo ne bikujjira ku kitanda kyo ebiribaawo oluvannyuma naye abikula ebyama akutegeezezza ebiribaawo olwasatu naye nze ekyama kino tekindikuliddwa nze olw'amagezi gonna ge nnina okusinga omuntu yenna omulamu naye tekivudde kimbikkulirwa kabaka ategeezebwe amakulu naawe otegeere ebirowoozo by'omutima gwo olwasatu olumu gwe ayi kabaka gatunula era laba ekifaananyi ekinene ekifaananyi ekyo eky'amaanyi eky'amasamasa nnyo nnyini ne kiyimirira mu maaso go n'engeri yakyo yantiisa njagala wetegereza ekifaananyi ekyo kiwulirize oba osobola okukiraba oba okiraba genda maaso ekifaananyi ekyo omutwe gwakyo gwa ssaabu nnungi ekyo kimu ekifuba kyakyo n'emikono gyakyo bya ffeeza olubuto lwakyo n'ebisandi byakyo bya kikomo amagulu gaakyo bya kyuma n'ebigere byakyo ekitundu kyuma n'ekitundu kya bbumba tuuka ku 35 ekyuma n'ebbumba so olwasa tumenya olwasa 35 njagala obisome watunula okutuusa engalo lyatomebwa awatali ngalo n'ebikuba ekifaananyi ebigere ebbumba n'ebirimenyaamenya ekyuma n'ebbumba n'ekikono n'effenza n'essaabu n'ebinyoka bimenyekera wamu n'ebifuuka ebisusunku eby'omukuuliro werekererawo ekyanda nga kituuse Katonda tayagala bantu bazikirire nga tebategedde mukikubira amiina Katonda tafaayo oba oli musamize oba oli mulogo oba weeraguza oli musiyazi oli munyazi oli mwenzi oli mutamiivu Katonda ali mu bizinesi ey'okujja mu ebyo akutwala mu bwakabaka obw'omu ggulu. This is a lovely God. Folusa abantu bakola ebyefujjo tubakyawa noganze osijja naye kutambula naye. Katonda alumba atyo omusajja omusamizi ono yalumba n'eggwanga lya Isirayiri n'amenyamenya Yerusaalemi n'amenyamenya n'ebikompe n'ajjayo n'ebitukuvu ne batta baaliyo ne kabaka n'amutta naye Katonda n'ajja n'amweraga nga yeebase n'amulaga ekifaananyi bw'omutwe gwakyo nga gwa zaabu
n'amulaga ekifaananyi ng'ebisambi n'emikono byaki bya feeza ate amagulu gaakyo olubuto n'ebisambi bya kikomo ate olugero ekitundu bbumba n'ekitundu kyuma. Njagala weetegereze bulungi. Katonda yali alaga omusajja ono nti ssebo oli wa kitalo naye ensi egenda ekkakkana buli lunaku ekkalevo buli nnaku ekkalevo buli nnaku ekkalevo. Olwasatu mu omukaaga lusome tulire. Atyo kiruwa ayagala okunnyonnyola kabaka ategeere obunnabbi buno butandikirawa. Ekirooto kino kiva ku ki? Ani zaabu, ani feeza, ani kyuma? Gera maaso. Yawa agamba nti gwe zaabu, gwe munene waffe ku planet Earth, oli nantagambwako, oli wa kitalo, ensolo zonna zeggamawuwo amu n'ebinyonyi. Naye ssebo olunyiri lwa 39 singa yalina obuyinza yandirusazeemu n'agaana Danyeri okwogera ekigambo kino. Mwenna abali wano abalina obugagga, abalina bye mutuuseeko, abalina obuyivu, abalina positions eziri political, abalina positions eziri professional, abalina positions ez'okubanga gwosinga amayembe ku kyalo, gwosinga okusamira, gwosinga ebiteega, gwosinga nyabingi, gwosinga obuyinza mu ofiisi ezo wookolera, olunya oluddako lubi nnyo. Disumi era wali kuddirira obwakabaka obulala bwosinga gwe bulibeerawo n'obwakabaka obulala obwokusatu obw'ekikomo. Kaakati sookolekeraawo basseba ne bannyabo teri bukulembeze bwa lubeerera, teri position ya lubeerera, teri buyinza bwa lubeerera. Agambye oluvannyuma lwe wali kuddirira. Alo gye muli ate mwafunye akakisa sibalaba bulungi. Gye muli wali wagenda okuddirira. Wali wagenda okuddirira. Tukukkiriza oli mutwe gwa zaabu, boggola nnyo, tiisatiisa nnyo, nyeenya nnyo, loga nnyo, goba abantu ku kyalo, goba basenguke kabagende. Kaabye ekyalo, kaabye erosi, kaabye Masaka City, naye wali kuddirira. Waligira ki? Wali kuddirira. Naye ate ekigambo kuddirira, ate ekigambo ekiramu ate kirabika ng'ekikontana, naye akuddirira tagenda kuba w'amaanyi nga ggwe naye era ng'akuddiridde. Waliwo omuntu lwaba nagamba ate era nze ate ani ayinza okuddawo, ate era nze vaawo olabe. Kyova olaba tugenda okuzika abantu bagenda ne batusiriwaza, tufiiriddwa nnyo n'atazikawo ng'ate ono asoma lipoota ye yazzeewo. Agambye nti oluvannyuma lwe wali kuddirira, ali kuddirira, era kambalabule mwenna abali mu positions ez'obukulembeze, kambalabule mwenna waliwo agenda okukola ki? Tekimwetaagisa kubeera w'amaanyi naye yajja kukola ki? Era Sulemaani yagamba nti ekintawaanya nkoze ebintu n'amagezi, naye ekintawaanya singa nfiira wano alinsikira aliba n'amagezi oba taliba n'amagezi. Katonda tagenda kulinda ansi eyo kuddibwamu, olina kugenda. Kati aliddawo ffe tulitegeera oba yali w'amagezi oba teyali waki. Ekyo kitegeeza nti ebintu bigenda bikyuka. Wali kuddirira. Zaabu bwe yavaawo waddawo ki?
feeza. Bwe twava ku feeza kikomo, bwe twava ku kikomo bwe twamala ekyuma kati ekiddirira kyekyewunyisa. Singa obadde olaba kifaananyi kino nga zaabu ali waggulu, feeza n'addako, ne wabeerawo ekikomo, ne wabeerawo ate naye ng'ate kiyimirizza ebigere byaki. Bwe kiba nga kiyimirizza bbumba naye nga waggulu eriyo zaabu, okkiriziganya n'omuyimbi eyagamba tituli ku bunkenke. Tuli ku kibanaye? Tuli ku bunkenke. Kubanga lwaki? Ebintu bigenda bigwe ebbeeyi. That's why we are always living in the past. Waliwo kitagenda nti mu nsi muno we live in the past. Zamani era mirembe gyedda twalyanga, edda twatambulanga, edda ku kyalo kino twasanyukanga. Mwalagawa ekyo ekigambo kyogamba nti edda kitegeeza ensi buli lwerwawo esala, buli lwerwawo esala, buli lwerwawo esala. Nabadde ngezako kunoonya sayansi wano n'ensoma kyekino nengamba nti kyewuunyisa okubanga zaabu ne feeza n'ekikomo ebigere byaki bya kyuma n'ebbumba. Ate n'agamba wansi awo ekiseera sibirina, n'agamba nti naye bino ebiri wansi obuzibu bwe tulina tebisobola gattagana. Tosobola gatta bbumba n'olugatana ki? Era tebiri gattagana. Amanga gano gabeerawo aga Bulaaya mangi nnyo, gabeerawo wano, gabeerawo. Naye annyonnyola okuva ku zaabu. Zaabu gwayise zaabu yali Babuloni, siliva yali Bamedi n'Abaperusi, Buyonaani n'ebeerawo, ate era ne Roma n'ebeerawo. Oluvannyuma lwa Ruumi ensi n'egabanyizibwamu. Bungereza, England, that is German, France, Switzerland, Portugal, Spain, Italy. Ebyo saagala bibatawaanya nabyo. Naye teriyo omuzimbi w'amagezi addira ate kinafuna akiteeka wansi eri waggulu n'ebeerayo ebyamagezi. Kino ekintu ekyebaatulaga Katonda yali ayagala kulaga nti ensi bw'eneeba eggwawo ng'ejjinja lijja erigenda okukuba ekifaananyi, ensi ejja kubanga nafu. Ndeeta amawulire amabi. Ensi ejja kubanga nkibanaye nga nafu. Ensi ejja kuba nafu ng'abantu bakoowu n'ebigenda mu maaso nga tebitegeerekeka. Singa ogenze mu maanyi, kigambo kye bayita maanyi, mbadde njagala kigamba awo nakinnyonnyole, kye bayita specific gravity oyo physics. Amaanyi agayosibwa specific gravity. Gold is equivalent to 19, silver 10.5, brass or bronze 8.5, iron 7.8, clay 1.9. What a drop! A drop from 19 to 1.9. Era ngenda nempulira abantu bagamba ensi ejja genda erongooka, ensi ejja genda erongooka, neyo ne bannaddiini abakiyigiriza paradise on earth. Which Bible are you reading? Ate nsaasa n'abasomesa evolution, kubanga nakira tukiwakanya evolution. Singa ali evolution singa ebintu bigenda byeyongera kuba birungi. Nagezezzaako okunoonya ebintu bino bw'ogenda ate okubitunuulira mu nsimbi. Nina wano abamanyi okubibalirira ne bagamba nti gold yekka ali mu bukadde obuwera n'ebina ekiro. Silver 3, bronze 3,200, iron just 10 ku 13, ebbumba n'eryo 10 ofuna n'obwerere. Kiki kyenjagala okuyigiriza abatudde mu kidaala kino olwaleero nga tuggulawo. Okwolesebwa okwo yali samale ey'ebintu ebigenda okubaawo. Ebintu ebigenda okuba nga biraga nti bassebo ne bannyabo ensi ng'egenda erwawo, ensi ng'egenda esemberera enkomerero. Ebintu bijja kubanga byonna bigenze byeyongera okwonooneka. Njagala nsomereko
enfaanana y'abantu bwerifaanana mu nnaku ezisembayo. Isaaya 5:8 nkyusa mu kyuso ekyo ekijja awandiika atya? Isaaya 5:8 ne Isaaya 3:14-15. 5:8 agamba nti zibasanze mmwe abagula ennyumba ne muzongera ku ezo ze mulina era abongera ennimiro ku ezo ze mubadde nazo kyekiriwo mu nsi okutuusa lwe mulimalirawo ddala buli kafo. Abantu bajja kunyaga bamalirewo ddala buli kaki. Tamusome badde osomawo. Zibasanze mmwe abagula ennyumba ne muzongera ku ezo ze mulina era abongera ennimiro ku ezo ze mubadde nazo okutuusa lwe mulimalirawo ddala buli kafo ensi ne mugibeeramu mwekka. Zibasanze gyebiri ebyo mu nsi, yesebo gyebiri mu nsi ebyo, gyebiri mu nsi ebyo. Abantu batusengudde ne basengula abantu bonna. Omusajja n'asigala yekka mu mayiro 3 naye bw'afa ne tumuziika mu 15 ku nnya. Lirangiddwa wano. Soma. Osoma mmeka? Isaaya 10 olusooka n'olwokubiri. Zibasanze abo abateeka amateeka agatali ga butuukirivu, abawandiisi abawandiika obukyamu okugoba abanaku baleme okusalirwa omusango n'okubanyagako ebyabwe abaavu ab'omu bantu bange bannamwandu babeere munyago gwabwe era abafiiriddwa bakitaabwe babafuule omunyago gwabwe. Njagala kutegeeza mwenna abali wano nga tuggulawo omukuŋŋaano olwaleero okubategeeza nti ensi eri mu kiseera ekisembayo eky'okunyagululwa n'okunyagulula. Mu kyokuyiga kino ekirooto kye baawa Nebukadduneeza, Katonda yayagala okuyigiriza lesoni zino wammanga. Number 1, Isaaya 24 ennyiriri 9 namba zisomwe. Kulisooka laba Mukama ensi agimalamu byonna, agimalamu era agizisa era agivuunika. Ensi Mukama agivuunika era asaasaanyiza ddala abagituulamu. Abasaasaanya. Era olulituuka ng'abantu bwe bali bw'atyo kabona bw'aliba, ng'omuddu bw'ali bw'atyo mukama we bw'aliba, ng'omuzaana bw'ali bw'atyo omugole we bw'aliba, ng'omuguzi bw'aliba bw'atyo n'omutunzi bw'aliba. Olwali waliwo akubba n'akuseera ate naye ne bamubba. Genda maaso. Ng'awola bw'ali bw'atyo eyeewola bw'aliba, neyeewola naye tafunye neyawuza. Ng'aweebwa amagoba bw'ali bw'atyo amuwa amagoba bw'aliba. Ensi emalirwamu ddala byonna. Ensi eggwamu byonna. Genda maaso. Era erinyagirwa ddala. Kubanga Mukama ayogedde ekigambo ekyo. Ensi erinyagirwa ki bannange? Erinyagirwa ki? Ddala. Genda ku verse 4. Ensi ewuubaala era esaanuuka, ettaka liggwamu amaanyi era lisaanuuka. Abantu abagulumivu ab'ensi baggwamu amaanyi, era ensi esiigiddwako empitambi wansi w'abagituulamu, kubanga basobezza amateeka ne bawaanyisa ekiragiro ne bamenya endagaano etaliggwaawo. Olw'omukaaga ekikolimo kyekyava kiri ensi, n'abo abagituulamu balabise nga gubasinze. Abatuula mu nsi kyebava bookebwa, abantu ne basigala batono. Erekerera awo agambye ensi yonna enyigirizibwa, ensi eri mu kusoberwa, ettaka liggweddemu amaanyi, abantu bafuuye. Ennaku zino abantu n'enkumbi bazivaako batambula n'amabomba. Osanga abantu abagenda ku lubiri nga bonna balina bomba, balina enkumbi emu yakukolakola katono naye balina bomba. Ettaka likaze
ebirime byonooneddwa, obutonde bwonooneddwa, olaba n'emisota gidduse, olaba n'ensiriŋŋanya zidduse, ebintu ebyalinga mu ntobazi tebikyalimu. Tujja kuteeka abantu mu mmotoka okubatwala mayiro eziwera bagende balabe ebitoogo bwe bifaanana. Tujja kuteeka abantu mu mmotoka abaana kuva ku ssomero bagende banoonye omugambe nti sigga yoono, nga sigga kujjako ng'omukoledde w'omukuumira tekyali sigga, tekyali magongolo, tekyali kamwaka. Ensi Mukama eyo yesitaji gye tuliko, ebintu bigenda bikendeera, amaanyi gagigwamu. Ate n'abantu abagulumivu ab'ensi bagenda baggwamu amaanyi. Naawe olinayo omugulumivu gw'omanyi naye nga kati bw'omutunulira alinga gwe bakongola ebyoya. Yaliko ow'amaanyi mu kitundu, yaliko n'ababoggolera, n'abatiisatiisa, n'abalinnyako, n'abavuluga, n'abajerega, naye kati alinganga enkoko emmanyeko ebyoya. Olina gwe walabako? Yogera mpola kasita kizikiza. Aganti abantu abagulumivu ab'ensi bonna bakkakkanye bagamuvuga nti oyo yaliwo. People living in the past olwaleero boogerere oyo yaliko omugagga yabaaki, yaliko ow'ekitiibwa yabaaki. Agambye nti ebintu bigenda biggwaawo, emirembe gigenda giggwaawo, amaka gagenda gaggwaawo, abantu abafumbirigana batandikira mu zaabu. N'omuwerekera n'akwerekera, n'omufuuwako akawuka okafuuwa, n'omujja kawuka ne mukamalako eddakiika 3. Ofuuwa n'asanyuka. Kati akawuka be kakugwako n'akuwa ekikoola, kanula eriiso, aleese ekikoola. Eyakuwerekeranga ebweru kati aga nti oli mwana muto tosobola kwetwalayo. Eyakusosoleranga ffene kati akuleetera kiramba naga mwami ndi bize naawe kyesosolere. Ensi yava dda mu zaabu, amaka mangi gaava dda mu zaabu, abamu baava dda ne ku ffeeza, abamu batandise okutuuka eno ku bbumba. Tebakyasobola, amaka gagenda gakkakkana. Bayibuli yeraga nti ebintu bijja genda, abantu bigenda okubasobera. Olwaleero tulina ekintu ekisobedde abantu gemaka. Eriyo ebintu ebiri mu lulimi olwaleero ebitayogerwa emyaka 10 egiyise. Ekigambo divorce tekyali kigambo mu bigambo byaffe nnyo. Era nga kikole waliwo ensonga ey'amaanyi naye kati kiri simple. Ne bw'ofuluuta ennyo omusajja asobola okudivorcinga n'agendaga nti onamalako emirembe. Onamalako emirembe. Dembe lyange nange okwebaka. Olwaleero omuntu asobola okudivorcinga nga muli naye ku kitanda. N'afuna omukazi omulala n'asayininga n'alyoka agenda n'awasa omukazi omulala. Zaabu yatandika amaka ali ludda wa. Nze ng'omusumba agassa abagole neekakasa ne ngasse bangi, ogatta omuwala owa kabina ne mubalako omwaka ng'alinga go bayisaako landa. Eyaliza akabina akaali kanyeenya, ekikagaana okunyeenya afuta 2 years kabadde ki? Nze ndowooza nti omukazi ono bwe muwasa kati nengula empuuta yange, nendeeta ebyokulya, ebyo byendeeta bimala. Akabina okukazaako, naye genda weetegereze bassebo ne bannyabo. Genda weetegereze. Akabina tekukyali. Era bw'oba wakapimako nga mutandika ddayo okapime bw'aba. Genda okapime okateekeko olukoba. Ojja kwewuunya ebintu bifiiraawo kungulu. Bassebo ne banyawo, ono kyannyonnyola nti ebintu bitandika ne zaabu ne bigenda nga bikola bitya? Ne bigenda bivaawo. Ekiseera kituuka omuntu nga ne bwe yeesiga ebizigo tanyirira. Wali obalabyeko abo? Yeesiga, bambi yeesiga temumusekerera, naye olususu nalwo lukooye. Olususu lukooye. Zaabu agenda gwamu gamu. Ebintu bigenda bikyuka, bikyuse. Omwana isomye yawanika mu katabo
Naga tulina n'abantu abafumbo who are married but single, married but lonely. Yawasa yafumbirwa naye alinga kaka mukukulu. Alika kaka mukukulu. Nsomero olunyiro lugye luli mu Bayibuli lugamba nti omuntu asobola okufumbirwa ate n'abanga kaka mukukulu nga kasola kali ku nakanyawo nga kakabira ngali awo ennaku emuluma. Yakulukuwa gitugenda mu maaso. Esetabuse. Tuyina abantu abafumbo naye ng'oli yagamba they are widows in their marriages. Yafumbirwa naye namwandu. Kuba yeegulira kino, yeegulira kiri. Tuyina abaana basula mu maka g'abakadde baabwe naye nga nfuuzi. Beewandise n'ebibiina by'enfuuzi, beewandise n'ebibiina bya bannamwandu naye ng'omusajja waali. Naye tebaatandika batyo zaabu, feeza. Simanyi muli ludda wa. Mwekeberekebere mulabe. Mwekeberamu. Edda ng'omuntu omubuuza oli ludda wa. Ngenzeeko wano. Yangwako ogenzeeko wa. Ndi mu takisi. Mpanjogereko ne kondakita. Ng'omumonitalinga. Naye kati omusajja omubuuza ni mukazi we yalaga wa. Yagenda kugomba mulumbe. Akomawo ddi. Simanyi oba ayinza n'okweyongera ye butambala. Kubanga bava mu zaabu bayita dda ne mu feeza. Kati bali ku bbumba ne kire n'ekyuma tebigiraki tebigattagana. Olwa tulina they are married sleeping in the same bed naye nga tebakwatagana. Ono tamanyi kyaliko n'ono tamanyi kyaliko bali awo. Eyo ensi we tuli. Obunabi bulaga nti ensi ng'egenda ebeerawo ebintu bingi ebigenda okukyuka. Olusinga musumba ngenda ntunira abasajja nga bakwata abawala baabwe babaweerekera okugenda obbagawa n'obulo kiwera kubanga babugenda obbawa omuntu agenda obonyabonya. Things are changing speed y'amaanyi. Bikyuse. Abayitanga emiryango batandise okuyita emmanju. Ffe nga basumba bitukaluubiridde. Omukyala ajja kugamba musumba nagattibwa nafumbirwa. Naye ate kati omwami mwaka guno kati ate emiryango ate n'emmanju. Ebyo byototegedde n'obibuuza ng'ozeeyeeka. Omusajja y'omu okimanyi tulina abasiyazi nga bafumbo. Yayitanga miryango kati adabolinga. Ebintu ebyakozesebwanga babivaako ebirala bikozesebwa mimwa. Abantu bagwenyusa ekinkanidde awo. Abasawo batandise okuzuula endwadde ng'endwadde zino bazisuubira kubeera walala ate bazisanga ku lulimi lwa muntu. Omusawo ne yeebuuza nti ate kino kyazze kitya kino ng'ate ffe bitwasoma mu sayansi ku ssomero buno obulwadde bubeera gindi. Naye obulwadde obwava butya egindi ne bugenda ku nagundi ono. Ensi esobaganye omukazi asobeddwa omuwala asobeddwa ali mu maka. Twamuwaayira afumba naye ali ku kizibu. What can I do? Omusajja bwe yagenda ettake bwe yagenda wa bwe yagenda mu Amerika bwe yagenda wa bwe yakomawo n'agamba ate kati nzudde ekipya kano kapya. N'aleeta ebintu aleese birala kati omuwala oyo akyaliyo naye asobeddwa atunulira omusajja nga yagwenyuka yoma mukazi yagenda ye yagwenyuka aleeta ebintu ebitabadde wano. Bayibuli nja kubisomesako eyo maaso agamba nti Katonda yabatunulira n'abaleka kodiro te ebintu ebimimwa ebirala ate nebikozesa emimwa gyo ate emimwa gye gimu gye gira n'emmere. Ensi bw'egenda ekkakkana ebintu bingi bikyuse. Olwaleero kaluubirirwa okwawula abasajja n'abakazi mu nnyambala ne mu ntunula. Bayibuli eri clear. Daniel annyonnyola kabaka nti ebintu bijja kgenda bifaafagana. Ekyatulese wano si kubasekerera si kukusekerera
naye kwe kutegeeza nti mukwano gwange tegeera nti waliwo ekijja ekisobola okutereeza ensi eno ekirina essuubi ne tuva mu mbeera eno ey'okwonooneka ey'okugenda mu nkiiko ensi ne ziteeka mu bajeti zaazo ne batuula mu lukiiko okuteesa ku kiteeso ekitateesebwako mbwa. Teri mbwa zisobola kutuula wali mu lukiiko ku kyalo ne ziteesa ensajja okwagala nsajja ginnaayo oba enkazi okwasagala, tekisoboka, buli egirabe giruma bulumi. Naye ffe tukikola ng'abantu mu mawanga mu nsimbi ennyingi nga twambadde n'ebyambalo bikinnaddiini. Ensi bw'eneebanga egenda enafuwa, soma Ezeekeri 22:26, soma tuwulire. Agamba bw'ati 22:26, ensi bw'eneebanga egenda enafuwa, bakabona baakyo bagiridde ekyejo amateeka gange. Ne bakabona bagenda kubanga tebakyategeera bya Katonda. Genda maaso. Era bagwagwawazza ebintu byange ebitukuvu. Ebitukuvu babigwagwawazizza. Tebaawudde mu bitukuvu n'ebitali bitukuvu. Abantu babaga nti byonna byebyo, tebaawulawo kitukuvu na kitali kitukuvu. So tebayigiriza abantu kwawula ebitali birongoofu n'ebirongoofu. Tebayigiriza abantu kwawulawo bya Katonda na bitali bya Katonda. Era bakwesa amaaso gaabwe sabbiiti zange. Bakwesa amaaso sabbiiti zange, kitegeeza bagiraba, bagimanyi ne sabbiiti naye ne beebuzaabuza. Nange nvumisibwa mu bo. Laba bwe nvumisibwa mu bo, abantu bababuzaabuzizza naye ng'amanyidde ddala naye kyayogera alimba. Ono kyannyonnyola ti mu nnaku ez'oluvannyuma ne bakabona. Kitalo. Kiki ekyo bannaye? Kitalo. Olwami omusanvu olusomye? Silusomye. Olwabirimu omusanvu. Abakungu baakyo wakati mu kyo n'abakungu bennyini balinga emisege egitaagulataagula omuyiggo okuyiwa omusaayi n'okuzikiriza emmeeme balyoke bafune amagoba agatali ga mazima. Abantu bali ku magoba agatali ga mazima. Olina specializinga mu kulimba n'afuna sente, nga specializinga mu kukuula n'afuna sente. Ono kyannyonnyola. Naye bassebo ne banyewo, tulina amawulire amalungi. Amawulire amalungi gagamba nti waliwo ejjinja eryatemebwa awatali ngalo. Ejjinja eryo eryatemebwa awatali ngalo ne likuba ekifaananyi ne likibetenta ne likimalirawo ddala ne lijjawo byonna. Ejjinja eryo si ddala lyaliyimirirewo Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Njagala okutegeeza mu nsi muno tolina nnyo kyogenda kugikola ensi eno, kugikuba vakisiriini, tolina wogenda kugitereeza. Abantu batutte masomero ne basoma, gye bakomye okusoma gye bakomye okukola ebitaliimu. Gwe genda onoonya abantu ab'enda ekirindi eyo waffe, bonna balina n'amabaluwa ag'omu masomero. Genda onoonya abakola ebyekisiru byonna balina amabaluwa ag'obuyigirize. Abantu basomye n'ekyo tekibaganye kukola bitaliimu. N'owulira omuwala ng'ayogera ebigambo ebyokusaaga obusaazi n'agamba kitaata abadde ankozesa yakankozeseza emyaka 10, olina emyaka emeka nti 3 mu emeka, ng'ani akukozesa? Ne weewuunya kiki ekiri mu nsi ekitakula omusajja okwagala muwala we, ate ne weewuunya ekisiriwaza omuwala ono kwegadanga ne kitaawe okutuuka ku myaka 3. Ensi eweddemu akanigguusa, kaggweddemu katya. Kyovula ababaga amateeka tebaamanya nti abantu balikwata abaana ab'emyaka 2, ab'emyezi 3. Lumu omusajja yanyiiza poliisi, yajja n'ayigiriza mu kamiti gye twamuyitiramu, n'agamba nti bassebo bannyabo abakyala mufube okulaba nti abaana bammwe kasita batandika okuyimirira bonna asiiba mu mpale. Tokkiriza mwana kubeera nga tayambadde mpale. Abasajja baagwa eddalo. Nentunulira omusajja ono ne munyiigira kuba nange nali omu ku basajja. Abasajja baakola ki? Baagwa eddalu. Yambaza omwana ow'emyezi 3, myezi 4, mwambaze empale kubanga abasajja tebakyategeera. Ensi eweddemu gaamu. Ensi eweddemu ki bannaye? Gaamu. Eweddemu gaamu.
tulina abantu abenze nga bayinza n'okufungula buddole obwo buteekwako engoye. Ninde mu abatimba buddole mu kibuga, lwaki mubuleka obwereere? Seba ow'ekitiibwa Arasisi, tokkiriza bantu kwanika obuddole obwo nga kali bwereere, ate mugwonna mukola bukazi. Abantu bagwirire eddalu kubira bajja gwadole eddalu ku buddole naawe ensekude eddalu. Twetaaga basebe kinaatereeza ensi eno, si buyivu, obuyivu tubusome, si sente abantu bazifunye ne bazifuna ne bakola ebirala, bakoze ebyefujjo nga balina ne sente, bakoze efujjo nga bali mu positions nga bamuyita wa kitiibwa, ensi neemala n'ebiseera ng'ekutamako okwaniriza ow'ekitiibwa, naye ng'ow'ekitiibwa aganziza omukozi asula mu nnyumba ye eyajja ne wayirindi. Kitiibwa kika kyekyo. Ekintu kyokka ekisobola ensi eno kye twagala okutegeeza abantu b'ekibuga kino, teriyo kijja kutereeza mukazi wo, kinaatereeza balo, kinaatereeza baana bo. Emiggo tegijja kukikola, okutisasa tekujja kukikola, tekujja kugaana kukola fujjo. Ekinaatereeza abaana bo Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyo ekiramu kyokola ebyemintu byoleka ebyobugagga ebikutawaanyiza okuba n'amakulu ng'abaana boolese bakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Njagala nsomere ku bikkulirwa. Lwaki twetaaga Yesu Kristo? Nsomera ku bikkulirwa 21 olusooka. Ogende paka ku Lwokutaano. Ne ndaba eggulu erijja n'ensi empya, kubanga eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze, n'ennyanja nga tekyaliwo. Ne ndaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda, nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. Ne mpulira eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga lyogera nti, laba eweema ya Katonda wamu n'abantu, era anaatuulanga wamu nabo, nabo banaabeeranga bantu be, naye Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo, Katonda waabwe. Amiina. Bassebo ne bannyabo tulinde eggulu erijja n'ensi empya. Haleluya. Amiina. Nja kusaba omusumba bw'anaaba ateekateeka ebintu ku screen eyo, ajja kunterawo ekigambo kino kye njagala kiddiŋŋane nga kirabika ku screen for some time. Mwamu nabbi aga nti omuntu bw'alisubwa okubeera mu ggulu aliba afiiriddwa byonna. Omuntu bw'aliba afiiriddwa ng'alemereddwa mukazi gwe n'otogenda mu ggulu, oliba ofiiriddwa bimeka? Byonna. Ate era omuntu bw'alituuka mu ggulu aliba afunye byonna. Tukikubira amiina. Amiina. Bino byonna obikola otegeera kaakati nti omuntu bw'alituuka mu ggulu aliba afunye byonna. Kubanga kati byofunye tebirina, ate biriko kingetta kugenda kulirekawo baligabane. Omukazi ogwe omulina olwaleero mweyagalayagala gwe fa. Olabe bamutwala nga ne mulumbe terunnaba kugwa, n'abaana ne babagabana, n'ettaka ne balitwala, n'ebibugagga byonna ne babimalawo. Ensi toyina kyogigabanyeemu okuggyako okubonaabona n'okubonyeebwa nayo. Endwadde ziringa endwadde, empalana, era ze neewuunya n'abantu abatabanaabwe n'okubaloga n'okubawa obutwa. Mbeewuunya. Lwaki mbeewuunya? Ogenda kubeerawo gwe ddi. Ensi togenda kugibeerako gwekka, ate ne bw'onoobeerawo tolina kyogenda gikolako. Omuntu n'agaana okukkiriza ebyeggulu mbw'ali mu bakazi, ali mu kulya, ali mu kunywa, agambye nti omuntu bw'alifiirwa eggulu aliba afiiriddwa byonna. Ate abafunye eggulu ne bw'oba tewafuna musajja kufumbirwa oliba ofunye byonna. Amiina. Ne bw'oliba tewasobola kgenda Bulaaya, tewasobola kgenda mu Amerika, leka kukaabakaaba,
Ffe abalituuka mu ggulu ebyatusuba tugenda kubifuna omulundi gumu. Amina. Direke tokaana tolwana nnyo toluga totta muntu. Abantu ebintu babifuna ddera ne babirekawo. Bwe genda ku kyalo ewammwe nange nina gye nzaalibwa ogenda otunda ebibanja byonna bye twakulako bona n'obuuza nti baalagawa. Balira nabo baalagawa. Bajjajjabo balina baalagawa. Bakitaabo baalagawa. Bwe baba bagenda gogenda kukolawo kiwa. Kyetoofu ozimbye kalina naye ojja kuva muffe tukuziika tetuyinza kukuziika mu kalina tetujja kukikola munnange. Zimba tekako tayiro kola bulungi we want it. Nefe abazisi tukwagala mu ttaka. Era tugayite ettaka muki? Mu ttaka. Envu muki? Envuuvu muki? Mu nfuufu. Nga tulya mmere. Ate kati twayiza okulya emmere. Kuba ntandise okulaba nga bagabula n'enkoko. Mulumbe. Ensi gye weesibako ekugaana okugenda mu ggulu ffe twazze kugikutaasaako. Ensi tekulinaako kyekwagalako nja kukusomesa eyo mu maaso nkulage. Kasita kakutaana n'okola ensobi n'olwala olukobo. Ofa ne namwandu taliyo. Alekawo munene amugaa nti ogira omundabirira kwange ne bamala okunkutereeza enviiri kubanga ndabona ayinza okugenda. Abantu bano be tulaba nga bambadde uniform bonna bafaanagana baba baziguze ddi. Kati olwa ne b'ofiira mu kyalo ewaffe tosobola kukwesezaayo. Bakunona ne bakuziza e Kampala bamale okuteekateeka. Naye nabano bamale okutungisa engoye ku byalaani oba okupangisa. Ensi terina kyekwagalako. Tubulira wano enjiri omunaawulira enjiri n'atula ku munnalabe oba munanga akkiriza oba munanga akkiriza oba takkiriza tetugenda baziika mu peya. Fano mu Buganda ne bw'ofa ng'oli lubuto tukutemula lubuto ne tujjamu ne luziika lukka naawe ne tukuziika wekka. Bakiyita kutemula mu Luganda. Omuwandiisi ono agamba nabino nja kubyaga tetuyinza kwaŋŋanga kufiirwa ggulu. Nti kubanga Katonda yatuwa ffe ebyobugagga byonna ebiri mu ggulu tugamba tutyawo. Amina. Kyetulinda Yesu kujja. Gwaweddemu essuubi mukazi watunga osula mu nnyumba wo wekka. Musajja yakusulawo n'agenda. Saba naye bwe bigaana tofa. Watanafuna musajja teweetuga. Tewali tteeka nti mu ggulu bagenda kusoma bafumbo bayitewo. Ate ku nsi nze nziisa abafu siziikangako afudde kugumiikiriza. Bagandi ono mwanyinaffe afudde lwa kugumiikiriza. Gumiikiriza ne bwe batofunye era ojja kubeerawo. Sirwagenda kubanga nina naye kati bwe batofunye tukole ki? Tukole ki? Tusabye tukoze kirala ate tukoleyo ki ekirala? Bassebo ne bannyabo njagala kumaliriza nga mbasaba. Yesu Kristo yekka yajja okuleeta emirembe mu nsi muno. Amina. Yesu Kristo yekka yalina essuubi. Amen. Yesu Kristo yekka yajja okutereereza omusajja oyo. Amina. Yesu yajja okutereereza omwana oyo. Amina. Eddogo terikyakola abantu balidde amagongolo ne basigala nga tebeezinze. Baatulimba nti omusajja osobola omuzinga obugongolo genda olisiike ajja ddirira bwerere naawe oswale. Yalirya nga lyezinze ne yeezingulula n'agenda. Singa gaali gazinga singa maama abasajja waliwo aliwo. Naye abantu ako ke balekamu akasala ekkubo basala ekkubo bagenda bugenzi. Bameka bagamba nze neeyagalira Yesu atutwala mu ggulu. Okakasa yimirira mu nkusabire. Buli muntu ogenda bassebo ne banyabo nze kyenewunya kye kino. Eggulu lyokka lirina ebintu eby'obwereere. Okimanyi nti okugenda mu ndongo kiri expensive. Osasula ssente ate n'ofuuyibwa empewo ya bwereere. Okimanyi n'obwenzi nabwo bwa mutawaana eri ajja okuva wano agenda ayimirire mu mutula ayimirire ebbali mpewo emufuuyireyo. Onyogogereyo bwereere. Yesu atuwa emirembe ne tuwasa ne tufumbira mu mirembe. Aleluya. Amen. Era nze njagala kuwa amagezi. Njagala kuwa amagezi. Tosubwa. Yesu yagamba
bwe liba liiso lye likwesittaza likole ki kagobe mukono kakibe. Amakulu yali ategeeza tewabaayo kikugaana okugenda mu ggulu. Kama mbaya nze bwe nategeera nti okugenda mu ggulu kusinga ebirala nze nenzikiriza, era yensonga lwaki nyimiridde wano olwaleero. Newankubadde obudde buyise nnyo ekyenkanidde awo, naye bw'obanga towangayo bulamu bw'eri Yesu Kristo, ddembe lyo okuwanika n'enkulaba nga tobuwangayo naye ng'oyagala buwaayo. Tolowooza ne Katonda talaba mu nzikiza, alaba. Waliyo awanise gw'olabye gw'okubidde amiina? Olabyeyo n'omulala? Ajje wano musabire wendaba, sisabira ajje wano, jangu wano tukusabire. Jangu wano tukusabire. Gwe agamba nze obulamu bwange nange kambuweeyo siyinza kuzikirira bitaliimu. Ajje wano wendaba, nze nkwagala wano wendaba. Eriyo omulala alinga ono n'oliwulya awanise omukono wamma weeberera awo. N'omulala wuuyo ajja. Abayimba singa twafunye kusi. Kale munyambe mwenna muyimbe. Tewali nsonga egaana kukkiriza Yesu n'owona. Gyali eyo omuntu agamba obulamu bwange muwayo eri Yesu Kristo Mukama waffe mbalesi buwanga. Jangu tukusabire. Jangu tukusabire. Jangu tukusabire. Jangu tukusabire. Lwaki ogenda mugenda genda bamutegekera sitaani. Nawe oli sitaani. Teekamu ku bwangu, teekamu ku bwangu, teekamu ku bwangu, teekamu ku bwangu. Oyina omugenyi wo Musumba yatuyigiriza bwaleese omuntu okakasa ng'awaayo obulamu bw'eri Yesu. Omusumba yatugambye kwata ku mukono gw'omuntu omuyambe. Kwata ku mukono gw'omuntu omuyambe yewe obulamu bw'eri Mukama waffe Yesu Kristo. Kyali eyawaayo obulamu bw'eri Yesu. Ate ne bw'onogaana buwaayo sitaani ajja bukozesa. Sitaani akusule mu bisekuusi. Sitaani akusule mu bisiyaga. Sitaani akusule mu ttamiiro. Sitaani akusule mu masabo. Sitaani akutwale ng'oli bwereere. Sitaani akusule eddalu. Lwaki ogwa eddalu? Singa abayimba mwongeddemu amaanyi abantu nga ndaba bakyejje wano. Abali eyo olina omuntu wo mugamba ajje wano tumusabire, ngenda kusaba. Gamba omuntu ali eyo oba owulira ku muzindaalo oluvaayo. Lwaki ozikiriranga obulokozi bwa bwereere? Tugenda kusaba mu dakiika nga 2 eziddako. Saagala kubata kiro. Saagala kusukka wano. Saagala kusukka wano. Ebulayo mu babiri bokka bendaba baabo bajja tugenda yimba ekitundu ekisembayo kyokka. Omu babiri. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Thank you. One, two. Twagala Yesu ye atwagala. Namasaka omukisa guno togusibwa. Yesu togenda kugitereza okujjako nannyiniyo nga yasena agitereza Yesu Kristo Mukama waffe. Yeah, thank you. Nkeme bogamba nti bongeremu omulundi gumu gwokka. Bona
kiyinzika njagala kusaba kusonyi ibwa ddala kuba ebibi by'abahakiriza ebyatwalibwa Yesu twagala Yesu tumalako ekitundu ekyo nga tuzibiriza ku maaso gaffe naye yajja tekikugaana kujja kale katusabe okugjako omuntu ekkakkirizibwa okutambula yajja wano mu maaso naye abala ffenna katusabe. Taata omwagala omulungi otukoze bulungi kubanga oyogedde gye tuli. Obunabi bw'ekiseera kyaffe bulaga nti ensi gyagenda tutabukira ate era yatabuka dda. Tubiraba mu maka gaffe, tubiraba mu baana baffe, mu bakyala, mu baami baffe. Bino ebizibu tubiraba mu ofiisi ze tukoleramu, tubiraba ku nguudo kwe tutambulira, tubiraba eri bannaffe n'ab'emiriraano. Tukwegayiridde Mukama katuleme kuzikirira ku nsi kuno. Olina enteekateeka nti newankubadde ng'ensi eri yonooneka etya, olina enteekateeka y'okugiza obujja. Tukwegayiridde abantu bano abazze mu maaso ng'ebibala ebibere biri olwaleero luno bawandiike buteerevu mu bitabo eby'omu ggulu. Abantu bano bakkirize nga bwe bali, bawandiike bagulire peegi empya, obulamu bwabwe buyise buyimirize oba obulamu obujja. Batambule naawe nga Katonda waabwe. Abatalina mirimu bagifune, abasoma basomere ddala bulungi, abatalina school fees bazifune, abalina endwadde eziganye eddagala baziwone Mukama, abaagala okuzaala nga bali mu bufumbo naye nga tebanazaala bazaali, abaagala okufumbirwa bafumbirwe, n'abaagala okuwasa bawase. Eri abantu abazze wano naye nga balina ababawalana, balina olutwe, balina okunyigirizibwa, balina ebintu byebasindiikirizibwako ebiboogererako, Mukama biyimirize. Olukuŋŋaana luno luteekeddwawo Mukama ojja okola omulimu guno mu nnaku zino. Nsabira bonna abayimiridde mu kidaala kino, bonna n'abatuwuliza ku mizindaalo, omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo gubeere wamu n'abantu abo bonna. Abantu bonna bayimiridde okutegeeza nti baagala kgenda mu ggulu, ensi empya gye baagala. Balwadde ekimala, babonyebonye ekimala, badaaza ekimala, bakooye ekimala. Nsabira abazaamu nga mulimu abalwadde Mukama bawone. Abazze nga maka matabufu naye bagamba tumale gagenda keno, Mukama kabaddeyo n'emirembe. Eriyo abantu abali wano Mukama nga balina ebibaganya ensimbi, balina amabanja, beewola. Nsabira abantu bonna abali mu kidaala kino Mukama obajje mu ddaala eri okwewola bawole nga abalala. Nsaba abantu abayimiridde mu kidaala muno nga balina ennimiro zifune, ebyabusuubuzi bifune, projects zifune, obawe emiriraano emirungi egyesigika. Ababadde balina ababawalana bafuuke emikwano gyabwe, n'ebisiraani bibasindiikirizibwako bikyuke bifuuke omukisa. Era essaawa eno betuuse okuva wano ng'omukolo guno guwedde nga gugaddwawo wano mu ssaawa zino. Nsaba omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo gubeere n'abantu bano bonna era gutambule nabo leero ne bulijjo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Bale Mukama abawe omukisa.